Council for Literacy Development tukomyewo n'ekitabo kyaffe baddayo mu nsi ensuubize ekitundu ekisooka. Abayudaaya nga basaasaanye bangi ku bo baasenga mu Russia mu kitundu ky'e Crimea mu kyasa ekyasooka. Abantu abaayitibwanga ba Khazar abaali bafuga ekitundu ekyo baayagala nnyo eddiini y'Abayudaaya era ne bagifuula eddiini yaabwe. Obwakabaka bwabwe ne lifuuka eggwanga limu. Mu kyasa eky'ekkumi Abarussia okuva mu mambuka baawamba obwakabaka buno ne bagoba ba Khazar ne babasangula ku maapu. Mu kiseera Abarussia we baawambira amambuka n'Abasiraamu we baafugira ebitundu eby'amaserengeta ga Russia, Abayudaaya baali tebafunanga ku ddembe nga lye baafuna mu bitundu ebyali bifugibwa Abasiraamu, kubanga Abayudaaya baali baakola kinene mu kuyamba Abasiraamu okulya obukulu mu bitundu bino. Naye nga Abasiraamu bawedde amaanyi, Russia olwo yonna n'ebanga efugibwa bassa. Abayudaaya bangi baayokebwa nga balangwa obulogo n'ebirala. Abayudaaya bansinga kubonaabonera ku mulembe gwa Nnaabakyala Catherine ow'olubereberye. Nnaabakyala ono yayagala akyuse Abayudaaya bafuuke basoddokisi naye ne bagaana. Awo Catherine n'agoba Abayudaaya abasukka mu kakadde ne baamuka Russia, gye yabagobera mu Poland, ate Nnaabakyala Catherine owookubiri gye yabasanga bonna n'abakuŋŋaanyiriza mu bisulo. Abayudaaya b'omu Russia baali bubi nnyo. Si Bayudaaya bokka be baali obubi ennyo, naye n'abalimi abakopi abaali Abarussia bennyini nabo baali bubi ddala nga baavu nnyo bankuseere. Ensi yali enyonyuntwa nnyo abalangira n'abambejja abaali bafuga mu biseera ebyo. Kale ne wabaawo obwegugungo mu ggwanga lyonna erya Russia, ng'ekigendererwa be bakopi okwennyulula mu ddubi lye baalimu. Kino kyawaliriza Tsar Alexander owookubiri, Alexander Nikolaevich Romanov, okukyusa mu nkola. Kye yasookerako kwe kuteewuluza mu mateeka amakakali agaali gakugira Abayudaaya. Amateeka ge yassaawo amaggya nga gakkiriza n'abamu ku Bayudaaya okubeera mu kibuga Moscow. Mu kitundu ky'e Bessarabia, Abayudaaya abamu baasobola n'okwegulira ku ttaka. Naye era mu kutwalira awamu, amateeka gano agaali amalongooseemu nga bukunkumuka. Mu kugezaako okubikkirira effugabbi, Tsar Alexander II yeekwasa Bayudaaya mbu olw'okuba omuwendo gwabwe mu bibiina ebyali byagala enkyukakyuka gwali gusukkulumye, baali baagala kumaamulako gavumenti ya Russia. Ekyokusukkuluma kyali si kituufu, yali asavuwaza, naye kyamala okwongera okukyayisa Abayudaaya. Awo ebikwekweto eby'ettemu byatirimbula Abayudaaya, abakazi ne bakwatibwa nga kwogasse n'ebikolwa eby'ekko ebirala bingi. Poliisi ya Russia nga yo yeesuulirayo gwa nnaggamba. Nga Maachi 13, 1881, bbomu y'omuyeekera omu yatulika era n'etta Tsar Alexander II. Okukkakkana mu baayoolwa nga batwaliddemu n'Omuyudaaya omuwala. Olwo nno Abayudaaya baali beetyabidde akalimu obuwuka.
Tsar Alexander II, Alexander Alexandrovich Romanov, yadda mu bigere, naye olw'okuba ye teyali mukulembeze munywevu, ng'abasajja be kye baagala kye bakola, ebya mazima n'obwenkanya nga tebabigoberera n'akatono. Abayudaaya baakijjanyizibwa okukamala, amasinzizo gaabwe nga gookebwa enkya n'eggulo, n'okubatta nga babatta entakera. Wabula amateeka gaabwe Katonda ge yawa Musa, ge baawandiika mu kitabo ekiyitibwa Torah, baagakuumanga butiribiri. Abamu ku Bayudaaya nga bajjira ne beekyawa olw'okumalanga gattibwa batyo, nabo oluusi nga bawoolera eggwanga. Naye abaabanga bakikoze nga balina okusibamu ebyanguwa badduke, abamu baamiranga n'omwoyo ne basalangawo okutambuza ebigere okubiggya mu Russia, ne bayita mu nsozi, ebiwonvu, ebibira n'emigga okutuuka mu Palestina mu nsi ensuubize. Eky'omukisa ng'ebimu ku byalo mwe baayitanga n'ensi, oluusi nga basangamu Bayudaaya bannaabwe abaabawanga obubudamu n'obuyambi. Mu kiseera kino nga mu Palestina mwennyini mulimu Abayudaaya 15,000 zokka abaali mu Ottoman Empire. Abasinga obungi baali Bayudaaya bandowooza yadda nnyo abaasiibanga mu kusoma ebitabo ebitukuvu n'okusaba obusabi nga balowooza nti mpozzi walibaawo omulokozi alibanunula n'abaddiza ensi entukuvu. Ebiseera bino byali bibi kubanga Abawalabu n'Abaturuuki abaafuganga nga banyagulula Abayudaaya ne bakamala, ng'Abayudaaya bawoozebwa agasolo okwongerera ddala okubaavuwaza. Kale Abayudaaya baakomangawo mu nsi entukuvu nga balaba kyali kyetaagisa okuginunula mu bwavu bwe yalimu. Ekyo kye kibadde ekitundu kyaffe eky'olubereberye mu kitabo kyaffe kino Baddayo mu nsi ensuubize. Council for Literacy Development tujja kudda omulundi ogunaddako n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Olwaleero tukomye wano. Mweraba.